Linda ko kyasigalawo bakebera ki mu ddwaliro bagamba nti food ate poisoning bamukeberako ayina ne mu ddwaliro we yalaga nti nalidde obutwa ava ku kyogamba mbu wali omuwadde obutwa anti mbula okubanga nakuba omwana mu lwaki alidde emmere emmere yasigalawo bwe nagikwata nenjitwala nenjiwa wali pusi eyagirya simanyi yafa simanyi biki bannanga omusajja n'alogoota n'omusajja n'apalapalanya omusajja n'apalapalanya bannanga kutuusa nalaba nti nno kati erosi kuba nayo tesobola ndaba erosi nabo basajja bye bakola nnono naye byakola neneesonyiwa omusajja malako omwaka nga simulabye atampereza kyakulya naye mpulira ntoba n'abaana bange ennaku egiriire ntoba n'abaana nga bw'okiwulira omwana wange taliyambala ku yunifoomu mpya olubeerera omwana wange taliyambala ku ngata abaana bange lipooti tebazijja ku ssomero buli taamu ku taamu naye teri kisinga kunkwasa nnaku ng'ebbanga yenamala emulago nga nzijanjaba omwami oyo n'oli akawunga kyenkana nalyanga nebbize gw'olaba babakubanga eddagala ly'amagumba bakatandika okulya ne bajja ne babakuba eddagala eryo olubuto ne lwetokota n'omuwa poti oddamu okugirya oddamu okulya naye byonna byonna yabyerabira bwa Yego wamugamba wasa omukazi omukyala owokubiri namba 2 yanzirako okuleka ono omukyala yasooka okugenda gwe wamugamba nti amuwase nze namugamba genda lwaki wagamba bawa wasa omukazi omulala munange nza nti eddiini yange bwetu weyaŋŋamba olimba naawe ate etya omusajja alina kweyagalira si gwe omugamba twali tuguze ekibanja mu kyalo ekibanja ekyo nga kiri awo kyereere ate n'ekirala ng'ayagala nze nzireyo mu kyalo yasigale mu kibuga yasigale eno ne muganze siddayo mu kyagamba anti mupalapalanye akaddiye n'obuyaaye mu Kampala oli omwami gw'olaba akaddiye n'obuyaaye mu Kampala ajati omuntu osinga mutegeera akuze n'obuyaaye I'm so sorry ate amaze kuyingira mu lufula eyo n'alyoka atandika okuyaayuuka apalapalanya kati nze ekituufu simanyi kuba natuuse ekiseera ne mugamba mu bigambo 10 by'oyogera kati nkwatamu eki kimu kati baali bamuwanisa amagulu mu ddwaliro ng'eno yeegomba bakazi kati awo mu kuwanika amagulu yali avuddeyo yonna nga twali tugiyiseemu nga tuli mu ward 7 bagende kumulongosa kumuteeka mu cyu titoyina buzibu nakyo kwoli alina be yawasa abalala baali badda kwoli besaamanyi tewabategeera oba tewasaakuba omu n'anoba n'agenda mbu yamusaalamu nga mu bbaala ng'anywa omwenge omulala simanyi mbu yali yamulimba lubuto nga tamupangisiza ennyumba amugulidde ebintu kaakati naye akugamba we mutuuka mugenda okuwoza naye mukwerosi akugamba omukazi okumanya mulogo yagobesa n'abakazi bali yabadde abagoba oyo gwe namugamba okuwasa mbu balemererwa lwa bukyafu yali mukyafu muzibu ono owokubiri mbu yamusanga mu bbaala ng'anywa omwenge n'amuleka yamujja naawe mu katale we twali tukolera ono owokusatu gwe yali azizzaako mbu yamulimba olubuto ebintu byali yamugulira mu nnyumba ate n'abisiba byonna byonna n'abitwala kwolwo nno nga yatugulira amayuni ng'awasizza oyo yaleetanga akakutya k'amayuni bwe kati atya ng'aleeta akakutya k'amayuni nga musanyufu yatuleetanga akakutya k'amayuni n'atuteekera awo g'omanyi oba ogula enva oba togula nva nga just abawa kubejjako ali mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi ndine hajatu wange ono olunaku olwaleero bannaye abasajja batulabizza ebizibu naye nze abasajja mbabuulira ebigambo bino nti ffe weetuli tetulina gye tulaga Hajati alina abaana kuliko omusajja be yeegaana njagala abitubuulira omusajja lwaki yeegaana omwana ate nga Hajati mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bajjukiza nti osobola okweyunira amajaani ga Natural Tea Hub amajaani gano gakola ku weight loss kobeere mwami kobeere mukyala nina comment gye nalabye omukazi ng'awandiise ng'agamba lwaki mutuguza ebidagala ebitakola ojja mu comment section mwoyogerera
lwaki tojja mu inbox yange n'oŋŋamba nti Hadija eddagala amajaani ge wanguza naganywako gakola wegati ne wegati banaye mulekerawo okulwanyisa amajaani gaffe olw'okuba mulina amajaani agatakola nze ndi mukazi ate erya ntama kino ngenda kibagamba tulina abantu bangi nnyo abakozeseza kwaga amajaani nga tebalina lubuto olubuto lwabwe lwavaako dda n'abasajja bennyini abasaze ku weight so febe tetujja kubiwuliriza mbajjukiza nti amajaani gano nkyagayina yenna abeera agetaaze nkonaako nkubiraako mbe nga gakutuusako wonna wooli ne wobeera mu nsi yonna gy'olimu oyinza obba oli eyo mu nnyumba ng'olya nnyo n'okoowa era mbuuza amajaani gakola gatya nja kunnyonnyola naye kati abantu abatulwanyisa olw'okuba nammwe mutunda amajaani ne mujja ku peegi yange ne mutandika okugira ki okuba amajaani gaffe naffe nammwe tubalaba era tubamanyi so kati nammwe mufeeyo okulaba nti mutunza ba clients ebintu ebikola so si kujja ne mwefubitika mu bintu by'abannammwe ate ne mutandika okubeera nga mubirwanyisa abantu abaali bakozeseza kugana amajaani basobola ovaayo ne bawa obujulizi nange kennyini amajaani ngakozesa abantu bangi mugenda ne mugamba nti Hadija okola jimu era okola jimu gikola for fitness naye nga yo weitingayo tekuumika bakyala kubanga jjukira jimu ereeta appetite ate gana amajaani gasala appetite so wenyinira amajaani ga Natural Hub gwe wenna agagala amajaani siga bwerere tetugagaga bantu amajaani tugatunda butunzi bw'obeera oyagala results ennungi noonyaako ku namba yange y'essimu oba ku namba ya kampani eya Natural Hub Haja tinsayinza okulaba oli otya ndi nnyabo oli mutyeyo gyendi nebala emirimu kale story yo nagiraba ku bukedde muwala wo ng'agamba nti kitaawe yamwegaana kale sooka obuze ku batulaba abatuwuliriza mwebale nnyo emirimu gye mutuusaako engalo salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu bitambula bitya omwami ono okutandika okwegaana omwana obusungu bwava ku mwana kuzaalira waka omwana we yazaalira waka afuna olubuto n'azaala ng'akyasoma ani yali amuwerera kyamusanvu yafuna olubuto ng'ali mu kyamusanvu yafuna olubuto n'azaala yali alina emyaka emeka ng'ali mu P7 ng'azizza omukono emabega yali azizza omukono emabega myaka emeka yali mu 16 au 17 myaka 17 ndowooza ng'akyali mu P7 yalwawo okutandika okusoma kale yali yasoma mangu naye engeri gye twabutaabutana ne tusengukayo eri ne tudda eno ne bamalawo omwaka mulamba kumpi oba ebiri nga tebasoma ate awo omwami we yatandikira sirina sente omwami yabeerako ko ne ku kitanda n'amalayoko emyaka nga mulwadde yafuna accident ng'ali ku kitanda kale embeera eyo yasinga okuba tataaganya obutasoma mangu. I'm so sorry. Naye kati mu kufuna olubuto okwo bw'afuna olubuto n'agamba obusungu ne bumukwata nnyo n'anyiiga nnyo. Awo yali amaze okuva ku kitanda omwana we yafunira olubuto yamaze okuva ku kitanda wakati olwedde era n'okuba mukugulu bateekamu ekyuma yamala emyaka 4 nga tuli mulago ngali mulago subhanallah. Kaakati mu mbeera eyo we yafunira obusungu obwaki obw'omwana okufunira olubuto ku ssomero naye ng'era embeera bwetyo asoma tebasoma asoma watanya tebasoma kino kibanja awaka kiri kibanja takyafaayo nembeerawo neguma neŋŋamba kankole eki kangume naye ng'ate ebyo byonna byava mu kuwasa mukyala wa mulala. Mukyala wa kubiri byava siza omukyala omulala awo yatandikira okutawaana ennyo n'atandika okutawaana ayingira awaka ayomba abaana ayingira ene wange agabye n'ebiyungu atuuka ene wange okujja okusula ene wange ajja ssaawa 6 5 kitundu bw'abaana asula eri ewa munnange agenda ssaawa 1:12 ey'emisana ssaawa 1:12. Lwaki ewuwo yajjanga ssaawa 6? Kale nesimanya kiki naye kati mu kufulumya wano pikipiki wano kuba yayingizanga pikipiki ng'ayomba muvuzi wa boda kumakya nagifulumya ng'ayomba
Tekusale namugamba lwaki tosigala gy'ofunira emirembe. Maama. Ng'embeera ngikooya abaana abakuba mu nnyumba akola ki? Kabeera mukambwe. Nga mukambwe ennyo. Kati mu kufuna omwana ono okufuna olubuto mu mbeera eyo ebintu bifuuse byakusika muguwa ebyokulya. Baguze sabbuuni awaka ayomba buyombi mwe sabbuuni mukoza mutya mu munyagwe muli emmere kwegamba embeera n'ekyankalana. Kati omwana bukufuna olubuto n'azaala. Bwe yazaala nenkwata omwana n'agamba omwana ngenda mutemaatema. Agenda mutemaatema agenda kukatematemako ne maama waako. Kwe kwetika omwana ne mutwala eruwere wa mukulu wange. Nabanga nabuuza baba nenkwatagana ne baba nangamba essomero weriri wano muleta akole ki asome. Ne muzaayo n'atandika okusoma senior 1. Wano ali amaze okutuula ebibuuzo ya P7. Ng'amaze okuzaala. Ebibuuzo yabituula alina olubuto. Natuula ali lubuto. Kati wano awo ndozera ali amaze n'ebibuuzo. Awo P7 we batuulya P7 awo nti abaana baatudde P7 bawumudde. Kati yazaala akaana n'akaleka awo. Kati neŋŋamba omwana okumuddusaawo. Wakati ye yagamba nti mama abawuliza bagamba nti naddusaawo omwana. Kiyinza okuba kituufu si yamuzaala kwe kumuddusaawo naye nga namuddusaawo akitawo agambye agenda mutemaatema n'akaana ke. Kati kwe kuddusaawo omwana ne mutwala eruweero atandike okusoma senior 1. Kati watuuka eruweero n'asoma. N'akaluubirizibwa ate ewaaba gye namuteeka nga alinakeera kulima alyoka akole kyagende ku ssomero. Ebyomukyalo bwe bityo. N'agenda mu kisulo. Ebyomukyalo bwe bityo Hajjati ate yakaluubirizibwa atya? Ye bw'atyo bw'agamba nti nze nkaluubiziddwa. Kati n'atambula n'agenda n'ayogera ne madamu n'ayingira ekisulo. Kati bw'ayingira mu kisulo omwami n'alyoka abuuza omwana aliriddawa biki. Namugamba ali Luweero gy'asomera. N'agenda n'amukwata n'amuggyayo. Eruweero. N'amuggyayo. Ye omuzzukulu yali amulabyeko. Muzzukulu ye yaliwo ng'abeera naye. Taata teyayagala okutta omuzzukulu. Ati era byamuggwako kuba yali ayagala atemetemu omwana n'omwana we. Kati nze we nawulira ebyo kwe kumuddusaawo. Kati n'asigala nga waali omuzzukulu n'embeera naye. Kati bw'amwetikka n'amukomyawo yagamba ebintu ebiddako ku ssomero taamu ejja ojja kubyegulira. Agamba omwana ng'agenda bijjawo yeewo ye yamufunisa olubuto. Ate nga yamufunisa olubuto yali yadduuka nadda ng'ayagala kumukwata amuteeke mu kkomera amusibe. Ani yamufunisa olubuto? Muvubuka nange simumanyi yali okwo ku kyalo nga ffe tulinganga wano nga bo balinganga eri gye bapangisa eyo emmanju. Kati nze ndwawo okutegeera abantu b'omu Katundu era batangamba nti wali wafuddewo omuntu. Basimanyi kigenda mu maaso. Ate nga munnaye banneyiba bakulu. Awali amangotteko mungi ogw'amayumba. Abantu bangi nnyo. Bangi. Tuli bangi emizigo mingi. Bamugole, bamukyala muto. Abo bonna. Kaakati munnange nenkola ki? Omwana bwe n'akomawo. Awo n'atandika akolako n'anoonya awo obwa house girl n'akolako. N'abivaako ebyokusoma. Kati bw'akola ne mwakati oba biremye biri ebyeri. Tudde eno ku Nankani gy'oba osomera ne munno eno ku standard sign bweyogerere. Ne mugamba gy'oba odda gy'oba osomera ne munno. Kaakati awo era ne bikola ki? Ne bigaana ng'ayomba okufa obufi omusajja ayomba. Ne nkola ki? N'abivaako n'akita n'agamba kangende ntandika okukola ki? Bweyogere ndowooza asomayo taamu 2 abagenda mu siniya ey'okusatu ne bigaana. Kati awo ne nkola ki? Ne mbeerawo. Kati bwe nabeera awo omwami we yatambulira n'agendera ddala. Ng'embeera ekoze ki? Ekalubye. N'agenda ewa mukyala muto. N'agenda ewa mukyala muto. Kati gwe yali yakuzimbira? Twali twazimba naye ng'era okuzimba kwe twazimbamu nyumba agireka mu mbeera embi. Kati omwana kati kantuke ku kino ekigamba muno agamba muno sinze muzaala
awo ayombera omwana tumanyi takitiga biki abeera ayomba ye lumaluma kati nze namugambira nti nno nange ekyaze kati ogenda kukola otya ayagala kusoma ayagala okusoma asimanyi biki ebigambo ayogera bingi talikwata feezi n'amuwa baana era gwonoonya feezi n'omuwaayo. Kati omulimu gwa waka gwali mulimu ki nga taata w'abaana? Yali avuga boda ng'aleeta ki ku mmeeza? Ku mmeeza kati n'ebiseera ebyo nga ndekera 3,000. Ng'olina abaana bameka? Ebiseera ebyo nali nnawo abaana 7 nga 2 tebaliiwo. Hajati ng'olina abaana 7? Baaliwo 7. 89 olina abaana 9 into? Ow'ekumi ye yafa. Naye nga sente zaakulekera nga zeezo ng'alekawo 13. Kati nga muzitetenkanya mutya? Era nga ntetenkanya ng'omukyala. N'ogulako akawunga? Nengula akawunga, nengula hafu y'ebijanjaalo. Nagulanga hafu y'ebijanjaalo. Amanda aganaafumba ebijanjaalo nga gavaawa. Naye ng'olaba nti nno oteekako mu kibiina oweeka abaana fiizi okola otya. Kaakati ng'ajjanga atuula. Yajja yayita meeting awaka. N'ayita baganda be n'abaana n'omwana yaliwo n'ayita baganda be bw'atuuka awo nfumba emmere yange takyagirya takyayagala kulya ng'alya wa mukyala muto gyalya okutuusa muganda we yatuuka n'omugamba nti kino kyokoze tekiriiyo kati olinganga agamba nti ffe twagala okulya gwe lwaki ogaana okulya emmere bagye mukazi we gyafumbye nange nenkola ki nensirika kati awo we yakolera ki bwe yagambira omwana nti oyo yeetereze ne maama we amulage taata we gensi yonna ewulira baganda be bawulira twali mu baganda be tetwali mu miiti tetwali wa chairman mu meeting twali waka we yayitira baganda be simanyi sijjukira oba yabayita kukola ki oba yali abayise kukola ki kati kwe kugamba nti n'oyo yeetereze ne maama we amunoonyeze taata we kati nange bwe yagenda olukiiko lwayabuka kyava agamba nti taata ngambye noonye taata wange kangende ntandika okupanga ebyebweru omuzukulu nga ndi naye awo olwo naye afuuse mwana wa kubali kati munange nenkola ki omwana n'agamba kangende noonye taata wange njagala genda bweru kati mba ntudde ku voice mpuliriza nga tuli abeera nga baali eyo nalukolongo baluddawe lubaga abeeranga nga mugamba munange namba y'essimu yiino nagiwandiika ng'oyagala egenda ebweru namba y'essimu yiiyo kuba mwana nga nkeera ku makya nga muwa transport nga talinnya genda bweru ngali Katonda amuyisiza byamwanguyira mangu sina na sente ze nateekamu ngalinnya nga agenda naye munange ngenda wayitawo emyezi mitono bwe giti oba mwaka ngenda okunoonya endagaano mu nnyumba nga omwami yagitwala eyawaka ey'ekibanja eya poloti awe tubeera ngenda okuwulira tize natwala endagaano mama wammwe yali ayagala gisinga mu bbanka awe Fazila sente zimutwala ebweru kati n'omwana yagenda nadda kati byonna nze biri kuneeraliikiriza wendi saawa yonna atundawo kuba yajjako emabega eri n'aŋŋamba twagala kutundawo wano nemugamba musana guno ogwaka bwe guti onsindike mu kyalo ntuma kugenda kupakasa oba kugenda kubba ku musana guno ogenda onsindike mu kyalo ng'oŋŋamba yo ngwako bugino ŋŋamba wano twagala kutundawo nga maze okufuna babbulooka nga tanyeze abaana obasewa abakulu nga tetutudde nti no nti munange tuteesezza oba kino kino nga bwe twatuula ne tuteesa mujja we yakyaliyo waali mwali mulima kindye ne mutundayo ne mujje mutunda twali tulima kindye ne tutundayo ne tuggulawa eno kuba kati ekyatutunze eri eyatuguza poloti ekkubo lye yatulaga bajja ne balizimba ne balizibya nga wasigawo kakubo katono nnyo bwe kati nga piki teyitawo nga teyitawo kati munange ne kutundayo bwe twatundayo ne tuuka tugula eno kati niyangwako bugwi nagamba nfunye bulooka gundi agenda kujja wano agenda kulambula poloti olwo nga yagitundatunda dda yasalako ekitundu kuba yali nnene yasalako ekitundu
simanyi sente gyazitwala naddamu n'asala awalala yenkaneti ya poloti yali nnene ndoza kuvanga wano nawali bwe tubadde kati n'atundako wano bwati mu mbirizi n'atundako n'ano bwati mu maaso neffe mabega ne wasigala nga mwali mwafuna walungi ndoza bunene yo batyo kuba kati ewange ennyumba ya bisenge 3 waliwo ne wensobola okwongera rooms 2 n'eri bali bazimba rooms ziri 6 ono yazimba mmeka yazimba ziri 3 oba 4 mwezityo nenga sente gyazitwala tolabayo nti obakozeemu kino obakoze ekiri kakati munnange poloti ng'akola ki ng'agitunda bwatyo nga nsigala emmanju ne maaso we nali nkolera atunzeewo kweka musajja bannange ng'afuuse ekizibu musajja takyategeerekeka neŋŋamba bannange kati oba nkoze ntya nensigalawo nentandika okutetenkanya abaana batuula babagoba enkya n'eggulu bagobebwa abange be batafuna lipooti olw'ebiseera ebyo 13,000 ezo ze yandekeranga nafubanga bwensobola nankozesa 2,000 ne tutereka ssente mu kibiina ng'ekibiina ekyo twalinga abantu 10 nga tusolooza 1,000 buli omu buli lunaku ne tukuŋŋaanya ne tuwa omuntu kati nga ngenda kusome mu nsaasire omwana basome ebiki biki n'obuwaayo obwo obusente neera bwe batyo ng'abaana bamama baffe bayita mukutukuza kyokka tetwagala kuzaala ng'omwana olowooza tajja kukula basome nga kyenjagala alhamdulillah katonda yankwatirako kuba kati noono omulala asembyeyo tamanyi yasomye atya nze abaana bange okufuna recommendation za P7 utalo I'm so sorry ninako abatudde ku siniya ey'okuna neera tebazirina bannaye bwe natuusaayoko mu y'okuna noono omulala atuuse mu y'okuna ono omuto omulala tagirina kakati nenolaba nga akukaluubiriza ayogera kiri bw'omugambako nagendako kubeerosi bw'otuuka ku erosi n'abavulugavuluga n'agamba oyo omukazi gwe mulaba nze yampa n'obutwa yagamba wamuwa obutwa namuwa obutwa yali afudde biki neŋŋamba omusajja ono buvunaanyizibwa bwe bukumutuusa wano bannange kati ateeka obwo bwonna obuvunaanyizibwa n'ayongerako omukyala namba 2 naye ng'obutwa bwaŋŋamba mbu namuwa yali yafuna omuze ng'amaze okugaba ebiyungu lwazze neewange akulekera 3,000 akulekera 2,000 oba 1,000 n'agamba mugira mukozesa ezo ngenda kukola ki kukomawo mukanda mulinda talabikako ayingira ssaawa 3 za kiro mu 5 bwayingira 5 asanga abaana beebase kati bw'asanga omwana nga yeebase kwolwo lwe yakomawo n'ebyokulya bye nempuuta ensiike ne muwogo kati nemuteekera ku sowaani neŋŋenda nemuzigulawo nemutabulira amazzi kubanze senga yaŋŋamba togaliranga musajja bweru omugguliranga nemuyombera mu nnyumba kati munange nenkolaki nemutabula amazzi g'okunaaba yali anaaba gookya nemutwalirayo n'anaaba kati yasanga ku mmeeza biri okwo kati yali atandise okulya akaana ne kazuukuka akaana we kazuukuka katuulaawo kubanga olw'obusungu obungi nakwata ebyokulya byonna nenkolaki nemuteekera ku sowaani jjukira atwekedde nusu 10 abaana bye twaguze byaweddewo dda tewali kyakulya yakomyewo n'empuuta n'empuuta abaana beebase dda ayagala agirye ng'abaana tebamulaba era bekyali kati akaana akwata akolaki amaze okulya akaana we kazuuka nga yatandise dda okulya akaana ako ne kakolaki nange obusungu obungi gwe kuba omwana nemugamba muli mulekera ebyokulya bye ndaba ayagala kulya yekka akaana kazzukulu kammwe nedda akalala akawala kekaddirira ndowooza omugalanda kwadda nange obusungu obungi neŋŋamba oli ayagala byakulya bye kale ate nga tisaagala kwogera olw'okuba nti n'omwana agenda kukolaki kuwulira embeera eriwo kati nange nensaawo nenkolaki nemuwa ebyokulya nemuteeka ku sowaani n'abirya n'abimalawo kati awagambira nali muwadde obutwa katono afe
wawe yafiira lindako kyasigalawo bakebera ki mu ddwaliro bagamba nti food ate poisoning bamukeberako ayina ne mu ddwaliro we yalaga nti nalidde obutwa ava ku kyogamba mbu wali omuwadde obutwa anti mbula okubanga nakuba omwana mu lwaki alidde emmere mwera emmere yasigalawo bwe nagikwata nenjitwala nenjiwa wali pusi eyagirya simanyi yafa simanyi biki bannanga omusajja n'alogoota n'omusajja napalapalanya omusajja napalapalanya bannanga kutuusa nalaba nti nno kati erosi kuba nayo tesobola ndaba erosi nabo basajja bye bakola nnono naye byakola neneesonyiwa omusajja malako omwaka nga simulabye atampereza kyakulya naye mpulira ntoba n'abaana bange ennaku enjereere ntoba n'abaana nga bwokiwulira omwana wange taliyambala ku yunifoomu mpya olubeerera omwana wange taliyambala ku ngata abaana bange lipooti tebazijja ku ssomero buli ttaamu ku ttaamu naye teri kisinga kunkwasa nnaku ng'ebbanga linamala emulago nga nzijanjaba omwami oyo n'oli akawunga kyenkana nalyanga nebbiize gw'olaba baba kubanga eddagala ly'amagumba bakatandika okulya ne bajja ne babakuba eddagala eryo olubuto ne lwetokota n'omuwa poti oddamu okugirya oddamu okulya naye byonna byonna yabyerabira bwati n'abisinga n'abiteeka wali omwana bwe yagenda ebweru naweereza ssente omwami oyo yannimba genda mu bulaaka ojjayo obukadde 2 osasule ki osasule abaana fiizi omwami asasulako emyezi 2 awo omwana we yagendera ebweru omwana ssente ze zonna yaziweereza nensasula bulaaka nenzimalayo neziggwayo obukadde 2 wabumuwaakole ki anti yaŋŋamba genda ojjeyo tusasule abaana school fees n'osasuliramu abaana fees obukadde 2 bwonna ne twatula mu ddiiro n'atematema endala n'atwalako yatwalako ssente mmeka yatwalako emitwalo zanga 8 n'akulekerawo kamu 2 nenzitematema naye nga school fees gwagamba si wataamu eno si wataamu eki kumpi ya mwaka mulamba kati awo nenkola ki nenkwata ssente ezo nenzitematema naye omwana yasasula fees ezo yasasula ssente ezo n'azimalayo n'agulya banne yunifoomu n'akamama abasoma abaana bajje kwera essomero bateeke ku ssomero ery'obusiraamu gye babasomera ng'omwana aweereza ssente nga maama ennyumba eyo mugitereeze ennyumba yali yagwa munda bweti nga yonna neetonnya netutereeza ennyumba naye yatuuka ku mwana n'amugamba ssente zayononera ku nnyumba okozaaki wayotereza ennyumba yaki naye nga ddala ebyosobola okugamba nga n'omuzzukulu waali ng'okyamuyina omwana ye waali omwana nze mukuziza naye kaakati nze embeera eyo nange njagala bwenkanya bannange njagala bwenkanya lwaki taaga kuwa baana bange fiizi lwaki abaana getabawa fiizi lwaki tabawa kyakulya eri kati yalabirirayo wa mukyala muto yalabirirayo omukyala omuto yajja n'abaana 2 balamba neze ebyo tebinkwatako kuba nali mugambyeko nti genda owase omukazi omulala nze manyi obusiraamu bulagira abakazi aba bana naye genda owase omukazi oki owokubiri n'agenda n'amuwasa n'abeerayo mu kyalo oyo n'agenda Yekuwa mugamba wase omukazi omukyala owokubiri namba 2 yanzirako okuleko ono omukyala yasooka okugenda guwa mugamba nti amuwase nze namugamba genda lwaki wagamba bawa wase omukazi omulala munange nza nti eddiini yange bwetu weyaŋŋamba olimba naawe ate eti omusajja alina kweyagalira si gwe omugamba twali tuguza ekibanja mu kyalo ekibanja ekyo nga kiri awo kyereere ate n'ekirala ng'ayagala nze nzireyo mu kyalo yasigale mu kibuga yasigale eno nemuga nze siddayo mu kyalo sigenda mu kyalo teri bizinesi eno manyidde okwekolera sijja kgenda mu kyalo kati omwana yaleeta olugambo nanzibirako nagamba maama kojja agamba okutwala mu kyalo mbwe naateekeyo omukazi omulala nemugamba aa naye kati omanyi nja kumuyiiya kati okutusa namugamba kati omwana yabitegeera atya batwe baatuula ne banyumyanga baatulanga ne banyumyanga nga taata bavudde mu kyalo najja eno nga waliwo wa mulamu we batuula
kati nga tata wa mugamba nagamba omukazi omukulu muze mu kyalo wano tekewo omulala kati simanyi babavanga ku mboozi kinza omwana yakola ki yajja n'akinzibirako nanga ne tobulira bakojja munnange ne mugamba asisobola kati nze we yajja okukiŋŋamba tigenda kale yalinga akingamba genda mu kyalo naye nga simanyi kiva ku ki kati omwana kwe kujja naŋŋamba nti baagala gogende mu kyalo mbwe naatekeyo omukazi omulala ne ŋŋamba ye kati gwe sirika kati bwe yajja okukiŋŋamba nasooka ne mugamba nkolera bizinesi gye ŋŋenda nayo mu kyalo nti tewali bizinesi ogikola mu kyalo n'oba okoledde baku kyalo ku mabanja simanyi biki ne mugamba kati ŋŋenda kukola ki mu kyalo ngulira akagaali nno ŋŋende nako kajja kunsomberanga ku mazzi ara abantu bajja kukapangisanga nti nze sirina sente tusa namugamba omanyi sijja kgenda mu kyalo wabula kyoba okola then otekeyo omukazi omulala nze kansigale eno kuba nze manyidde okukola ki era bwe yagenda n'awasa omukazi n'ateekayo mu kyalo waliyo mu kibanja ekyo twaguliramu ennyumba kati era ne balemereganwa ku byabwe byesaamanya bulungi oba byava ku ki ne beerema buli omu n'alemwa munne nali ndi awo nga balamu bange bajja nga baŋŋamba mukazi eri mu bunankani yagenze njukira ennyumba eyo twali twagula ekibanja ekyo ne mugamba genda oggyeyo maama we eri gyali omuleete mu kino ekibanja muzeeyi n'amugamba taata we maama we oyagala kumujja eri mu kyalo omuleete wano onoomuwa buli kimu tinja muwa ati ate omusajja onoomufunira maama we eri gyali mufumbo kati nange we batandikira mugenda mu kyalo ndowooza oba kale simanyi ndowooza era kirabika kwe baava n'alyoka amugambe kati ono omukazi mutwale mu kyalo olyoka okole ki eno wasizeeyo omulala kati kwe kumugamba agenda awasize omukazi mu kyalo omwana mukyala n'azaalawo omwana omu n'anoba n'agenda omwana aliwo omuwala simanyi nawulidde mbw ali eyo bugiri maama we yamutwala nedda muwala mukulu yenkana noono owange oyo gwe walabako ekyo ekiseera omwana akuliddewa yakulirawo omwana yakulirawo abadde wa maama we naye nga sezaala yamulambula ye talinnyayo kati muzeeyi we yafa nemugamba agenda oleeta omwana oli akulire wamu nabano banne kati omwana we yatuuka wano nemutwalako ku koosi y'ekyalaani awo nalina mikwano gyange abakusoma ekyalaani omwana n'alemererwa ebigambo bingi ayagala abasajja ku kyalo kwegala naye ng'ali awo bwati tategeerekeka nemwesonyiwa tusaba sengaabe ne bamubbawo sengaawe yajja n'amubba ne beewa amasimu n'akuba essimu ne bamuddusa ne bamutwala mu kyalo nange n'okulya mu kyalo mbu bamugabye kaakati awo saawa eno yaleeta omusajja n'ayanjula eyo ewa kitaawe kati ali eyo mbubugire kaakati munange eyo embeera kyagala okukuzaako emabega wano wewagambidde nti wali ku kitanda ng'olabirira omwami n'embeera yonna gye wayitamu okumala emyaka ena mukyala muto yali luddawa oyo omukyala yamukwanira mu ddwaliro gye yamwagalira omukyala gye yamwagalira mu ddwaliro yamusanga mu ddwaliro ku kitanda gye yamwagalira byatandika bityanyumiza ku kitande gye yamwagalira kale simanyi nnyo ne kati okusinziira omwami byanyumya agamba n'omuwala okumulaba ekifaananyi kimujjukira nti namulabako wa mu ddwaliro yakunyumiza atya naye bannaye abasajja omwami yanyumya n'agamba mbu singa teyali muwala oyo eddagala lyalinga ligaana mu biseera bya wiikendi oba gye baabakubanga nga ligaana okukola litya okuvaayo nga lyagala simanyi baali baagala nga lya ssente omuwala nga yasasula omuwala mbu muganda we yali musawo omwo mu ddwaliro mbu ye yamusabirangayo eddagala ng'alimusabiranga ani omuwala muganda we yamukolako omukwano mu ekyo ekiseera yamwagala yayagala omuwala simanyi kwe baatandika kwagala na simanyi naye nga ye omwami yanyumiza n'agamba anti mupalapalanye akaddiye n'obuyaaye mu Kampala oli omwami gw'olaba akaddiye n'obuyaaye mu Kampala
ajati omuntu osinga mutegeera akuze n'obuyaaye. I'm so sorry. Ate amaze kuyingira mu lufula eyo n'alyoka atandika okuyaayuuka apalapalanya kati nze ekituufu simanyi kuba natuuse ekiseera ne mugamba mu bigambo 10 by'oyogera kati nkwatamu eki kimu. Kati baali bamuwanisa amagulu mu ddwaliro ng'eno yeegomba bakazi. Kati awo mu kuwanika amagulu yali avuddeyo yonna nga twali tugiyiseemu nga tuli mu ward 7 bagende kumulongosa kumuteeka mu kyuma we yamwagalira. Kati nze nakomanga weeno ku mulimu n'abeerako awaka we baatusiibula n'abeera awaka. Kati nze nenzijanga eno ku mulimu okukola ebiseera bwe twali tusiika capati gwe gye tusiika twali tulina akawoteeri naye ng'omukyalo oyo ajja naye ng'abuuza owa mwana aliriddawa kofe taliwo nze manyi bakasitoma naye yali yeebikirira nnyo bana bawala ba bulijjo yali teyeebikirira era okwebikirira ali kulwebikirira wano lwakuba gwe nagamba omwami ne mugamba nti mukazi waba teyeebikirira sigenda kukolagana naye bwentyo we namugamba kaakati awo sambitegeere oba yamwagala atya ng'omwami bwati we yanyumya n'agamba kati gwe wavangayo mu ddwaliro n'ogenda navanga mu ddwaliro n'omulekayo omwami yekka anti abasawo baatugamba mugende munoonya abasajja abalala mufunire babammwe ebyokulya bayonge mangu amagumba mugende mukole ki badde waka byali byakusaaga nga abasawo babakola nga basaagawo batyo naye kati navangayo mu ddwaliro singa ntambuza ebigere okuva e Mulago ne ŋŋenda e Makindye gye twatubeera e Naŋŋanda n'otuuka n'ogenda n'osima ejjuuni n'olinoonyeza akatale n'ogulira omwami amagi batugamba amagi ga boyiro n'ebigreens ebyo n'ekyomusa omungi nga bigreens olusingula lumu na lumu mu nnimiro byaliyo n'ositula amayuuni ago n'otwala kati kagaapu ako nze we naviirangawo we yatuulanga n'omwami n'akola ki n'anyumya jjukira nze nali simumanyi ng'era bw'oyingira bw'oti woodi ng'akugamba wuuyaze nga yeemululawo omuwala kaakati awo mwagalira mu ddwaliro nze saalinda kumalirayo biboozi bye namubuuza kimu kati onyumiza nkola eki okubonaabona kwe mbonaabona bannange ebintu byali bingi kuba omuwala oli mushiriku mulungi ekisinga okunnuma mushiriku omanyi okuba nti nno ekyasinga okumalako ebyewungula kwe kubeera nti nno omwami we yagabira ebiyungu muyingidde bwe muti mu katimba akatimba oyimuka ku makya n'oyala obuliri n'okawanika waggulu ekiro n'okazzaawo naye ng'oliba okukazzaawo bw'oti ng'ebiwojjolo nga bijja nga bijjula akatimba bwe biti nga bijjula akatimba ebiwojjolo nga biyingira mu katimba bwe biti naye kati nze okutuusa nabuuzaako ku bakyala awo abakulukulu nembuuzaako abakyala abakulukulu nambambuuza olina mujjawo nembagamba ye nabagamba we mujjawo yabikola nabuuza omukyala omu yali mukyala Musoga nezinamu nembuuza omukyala owokubiri bakyala bakulu ku kyalo okwo nezinamu nembuuza omukyala owokubiri mukyala Muganda naye yaŋŋamba tolina mujjawo naŋŋamba eryo ddogo naŋŋamba ajati eryo ddogo nensirika kati neŋŋamba ye ebiwojjolo owooza owambi ebiwojjolo takunyega asirika omwami nga naye abiraba nga tafaayo oba agambe muguleyo dduumu mbifuuyire oluusi ebiyenje n'ebijja ne biyika mu ddiiro bwewu olaba n'ebiyenje bivaawa ajatinga bwakigwako olumbe ne lutandika okunnuma katukyasagenda n'endwala nenfunaawo omwami eyansomerako ku dduwa nanombera ku dduwa nansomerako ku lukuya nampako ku lukuya nennaabanaabako omwami noono omwana woono naye nga bimukutte ng'omwana agugumuka ekiro n'aleekaana woowe 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 kati we nanyonyola omwami n'akola ki omwami oyo nagamba genda ota akadomola nkuweeko ku dduwa naye njagala ssente bweziti nga nsoze nnina kale ebyo nga biri awo ebiwojjolo nabyo mbitegedde naye omwami emikolo gino egy'omukisenge gyo yagikolanga ate yabikolangayo nga tomugambako nti seeka ngakugamba nkooye
nkooye n'okugulu kunnuma nga yalowooza gwobeerawo otya ye nze nkooye n'okugulu kunnuma yagwe wawa omusajja ebbeetu okuwasa omukazi owokubiri ate awe yakitegeera nti kati toyina buzibu nakyo kwoli alina be yawasa abalala baali badda kwoli besaamanyi tewabategeera oba tewasaakuba omu n'anoba n'agenda mbu yamusaalamu nga mu bbaala ng'anywa omwenge omulala simanyi mbu yali yamulimba lubuto nga tamupangisiza ennyumba amugulidde ebintu kaakati naye akugamba we mutuuka mugenda okuwoza naye mukwerosi akugamba omukazi okumanya mulogo yagobesa n'abakazi bali yabadde abagoba oyo omwoyo oyo gwe namugamba okuwasa mbu balemererwa lwa bukyafu yali mukyafu muzibu ono owokubiri mbu yamusanga mu bbaala ng'anywa omwenge n'amuleka yamujja naawe mu katale we twali tukolera ono owokusatu gwe yali azizzaako mbu yamulimba olubuto ebintu byali yamugulira mu nnyumba ate n'abisiba byonna byonna n'abitwala kwolwo nno nga yatugulira amayuni ng'awasizza oyo yaleetanga akakutya k'amayuni bwe kati atya ng'aleeta akakutya k'amayuni nga musanyufu yatuleetanga akakutya k'amayuni n'atuteekeraawo gomanyi oba ogula enva oba togula nva nga jasiti abawakuba ejjako ali mu mukwano laavu mpya naye nali ndi awo obukutya bw'amayuni tebukyajja obukutiya bw'amayuni ng'obulinda tebujja twali tuli awo atandise okukoma awawaka ng'atanimba mbuno yasulanga ku woteeri woteeri yani twalina woteeri eyo gye twali tukolerawo nga woteeri ekola paka kejenge anti ng'asulayo ng'agamba mbu n'ebintu bajja kubibba bw'omugamba nti ate abaana abasulayo balazeewa mbu abaana nabo bagenda kuba bagenze kwekyakalira kumba alina mukazi mulala mu woteeri yammwe nga yawoli yamupangisiza abo abagenda bamulimba oyo yamulimba olubuto n'oyo gwe yasanga mu bbaala si oyo yekka kuba kati noono naye bukyamuwasa era naye kamuzaako abakazi bayitirivu kati ddala muli haki mmeka nze simanyi ate nze kati mmanyi siriiko ate otya wamutalaka yampadda talaka yo yaggwa ate obumala ebbanga eryo nabanga mataka emala lunaku 40 emyezi emeka giba emeka esatu wakita mu mbeera bwetyo automatically yakutalaka kubanga era erode agenda okutambula okugenda nga tusula mu buli limu naye nga tewali kikolebwa nga tewali kakati onogamba ononyatalaka kyete endala kati emyaka gino tugenda mu 8 babagamba okuwasa abakazi abayitirivu naye muyina okukimanya nti kati n'ensimbi emyaka gino tugenda mu 8 ensimbi kambabuulire buli omu tayagala kufumba na munne buli omu tayagala kumanya shiriki afuuse shiriki nze nali nzikiriza naye ono yampangudde kuba tuuka okugamba school fees n'emmere nnondewo kimu nze kasita nawulira ebyo nange nenkita walironzeeko fiizi okola mukatale n'ogirange nga namumuwaayo omuntu olumanyidde nti nabaana omala omwaka mulamba nze namwesonyiwa kati munnange tugenda kukola tutolunaku olwaleero mbadde nsaba abatuwuliriza abandaba tubukedde TV eno si bukedde TV eno HK Media Adija Kigozi mbadde nsaba abatuwuliriza abandaba banzirukirire bannyambe ennyumba eyagala kungwako yonna yonna eriwa ekunamye ekutte mu kiwato n'ekirala singa banzirukirirayo ne ku kyalaani nfuneyo ku kyalaani oyagala kyalaani omanyi okutunga ntunga ekyalaani kyammeka ekyalaani wabula simanyi lwakyenina kikadde kifa nekifa esente ezikidaabiriza ate nezibula nsobola okuyimirizaawo abaana bange bya fiizi kati oyo namwesonyiwa saba mukama akuviireyo ajati namwesonyiwa namuta tewambulidde kumanyako wambulidde amanya nze gayita Joweria nze namuta namuleka akole byonna byonna byayagala abimaleyo kulu mwana wange asomye atya hajati haje teyaddamu yadde okukubako eriisa evvannyuma ani seeka nkugambye nze sikyamukubira simu
oba toliiwo ng'ogenze mu katale ng'olwoka okola ki ng'abaana bagamba taata abadde wano azze n'atulabako naye mu myezi emeka n'omubuuza abuleese eki tewali kyatuwadde kati nzizaayoke wa muwala wo mu Bulaaya omwana agenze ebweru akoze naye nga sente zonna kumpi kati yeeye omwana yasalawo n'agamba maama omwaka guno ogusooka kangukuwe ogwokubiri gwe gwange gwe mba nkolamu kyenjagala omwana oyo omwaka ogusooka bwe yagukola naye nga zigenda ku fiizi tekayo bannayo kusikola ki kusoma kati omwaka ogwokubiri nampeereza sente nagamba munoonyeze poloti nemugulya poloti yabukadde buna n'ekitundu eyo wa eyo saidize eyo mukono ovudde mukono kiyunga saidize eyo ekiyunga mukono kiyunga namugulya poloti kati abadde tannabakola kinagamba bangenda kuddayo nkole nzimbe nemugamba ddayo kati ate wakoleze ki we yafunira omusajja ate ne bakwata eri Sudaani abaddeyo kwata leero mulamu enkya mulwadde busente gyakola ndi mulwadde busente gyakola ndi maama egenze mu ddwaliro sirina sente kati gyalwalidde puresha akomawo no nga talinnya abadde ku kitanda puresha kakati awo ndyoka nkola kinensirika naye kati n'omuzzukulu nze muwa fiizi ali awo taata we yabula talabika kati omwala adde anoonyako ku mirimu egyokukola akole naye nga tannagifuna adde ayagala ku mulimu ogwa woteeri zino woteeri ennenemeneko bamulinayoko ku mulimu nga woteeri kati Hajja kyakwagala okuyamba akusanga ku namba ki ebeerako gy'obompa eri 0756 15 04 10 eya Airtel yeeyo kale gwe wekka atasobodde kufuna Hajjati abali e Bulaaya abali ku WhatsApp munoonyeeko ku namba yange y'essimu yenna ayinayo ekyalaani okimpe nkitwalire Hajjati ono era tujja kubeera basanyufu nnyo nnyini ddala bannange abamaama bayita mu bizibu nga buli muntu yavuddeyo n'atunyumiza maama we kyayiseemu okubakuza intaneti yonna tuyinza okera ku makyanga buli omwaka abamaziga nze gwolaba n'okuzaala abo abaana bonna famire zaali zaagaana nagezaako naye nebaza Katonda alhamdulillah nti omwana asembayo aweze emyaka 15 nga famire zaagaana naye ng'omwami oyo tuvudde ludda wa nga ne lwe yampasa wennyini lwe yafuna akafaliso n'akateekamu ppamba akagoyeko omufaliso simanyi bu neiba ye yakamuwa n'ateekamu ppamba n'alyoka mpasa ne batuwoowa naye byonna naabanga abyerabidde n'atagamba munnange ebbanga litumaze naye emulago kamunaazeeko ennaku y'akawunga n'ebijanjaalo ku mutima naye ng'ennyama nga wajja waka bodaboda ebeerako amata ebeerako ebifi by'ennyama n'atwala ew'omukyalo ofumba ebijanjaalo n'abaana bo ennyama n'agitwala ew'omukyalo omulala nze ku yiddi nze ndya kabuuyi gwendya naye ng'amuleeta ssaawa mmeka sifuddayo muleese bukyali bannamwe bafumbe balye mu budde naye nga kumuleeta ssaawa 7:8 naye kwakuleetera kaabwino nga kati ono omutandikirewa naye nga wendi omukyalo omutetenkanya badde nnakaawo ebibaata byange byennundalundako ebibaata bulira obusiraamu tebukkiriza mbaata simanyi nze manyi basevensidde ebibaata zikozesa kati wokwata ekibaata nogaa kantegekera abaana bange embaata ebeera watali bizi bazirunda naye tebazirya kati ate awo gundi ki Hajjati noonyereza wamma tobeera ng'oli mu haramu nze bwe ntyo bwe mpulira simanyi nnyo naye